lyawulira ddala olunaku olwo nga bali awantu awo ndowooza balaba. Kazi ngenda mutta busi. Ngenda kumutta. Bwe mukwatirako ngenda kumutta busi. Ssalongo kakkana. Okay? Ewange? Yes, ewuwo. Ddala kituufu. Yakozesa ekisenge kya house girl okiraba bulungi kino. Okiraba ekisenge kya house girl. Ndowooza olaba mukwano era baayingira mu nnyumba ebikolwa bye baakola obiraba bulungi awo bikanga. Omulaba bulungi. Abantu bano bannange ekintu kino baakitwalanga wala baakozesanga ekisenge kya house girl okukolerayo buli kimu kye baagala. Baagendanga mu kisenge ky'omwana ono omuwala ne bakolerayo emirimu gyabwe. Ndowooza wala Ssalongo sokondeke mala okuwummulamu emirimu gyange gyesibirwa ekisirani kya mukazi ono bwenvaawo akola bino nayendera mu maka gange n'abaana nga balaba nammwe mwakirabirawo okusooka lwaki temwaŋŋamba kati oŋŋamba saawa zino. Ssalongo munnange omulimu anti tukukola twagala tukuleetera amazima sagala nkuleetera omulundi gumu okitegeera sagala nkuleetere nga mukute newuunyiza naayisa n'ataŋŋamba nga lwaki taŋŋamba baromansingiranga eyo bakola buli kimu kye baagala mu nnyumba yo. Omukyalo ono yaleetanga omusajja mu nnyumba yo. Kiraba mukwano bwe bazanyira ku buliri bwe bakola batya bannange ekintu kino kyali kisusse nnyo nga kigenze wala nnyo mukwano Ssalongo. Ewange ewuwo era ne wenjogera kati bali abo we mukwatirako ngenda mutta busi naye mu maka gange mu makaago era njagala tutuuke wali nga tuli bakkakkamu annange otegera Ssalongo nga tuli bakkakkamu bulungi ddala kituufu. baatandika okukola emikolo gyabwe nga bw'obalaba bwe baromansinga bwe bakola batya ndowooza obalaba olaba bulungi mukwano naye nga bino byonna biri mu nnyumba yo bino byonna ebikolebwa biri mu makaago. Era olunaku lwe wakomawo ndowooza olaba baapapirira
olunaku olwo wali okomyewo ewaka okuva mu safari. House girl yajja n'agamba mukyalawo nti daddy akomyewo. Ne bapapirira nnyo era omukyalo ono yagamba house girl lindako okumuggulira. Ndowooza obalaba. Bapapirira awo n'amuggulirawo. Okiraba omukwano. Era omwami ono yayita manju gwe tewasobola kutegeera kintu kyonna nti mu nnyumba ye mubaddemu omusajja. Omukyalo ono era yaddayo mu kisenge yeetereza otera omusange nga embeera eri nnomu. Era house girl yajja n'ensawo yo yagikutikkulako n'agitwalayo. Ndowooza okiraba omukwano. Yajja n'akubuuza n'akufulisaayo naye nga mukyalawo ye asigadde mu kisenge era ng'omwami ayiseemu adduse. Era oluvannyuma ye house girl yakwata ekkubo n'agenda addeyo akola emirimu gye. Mukyalawo n'avaayo mu kisenge n'ajja akubuuzeeko. Kiraba mukwano. Yajja asobole okubuuzaako akukuliseeyo era mwattu bambi yafukamira ng'olabira ddala omukyalo ow'empisa, omukyalo ow'eggonjebwa. Yakukulisaayo era n'ajja n'akutuulako awo kumpi n'akubuuzaako engeri emirimu gye gibadde. Musajja wattu okwoye ova kunoonya ssente mu safaari naye ng'omukyala bambi kyabadde akola mu nnyumba yo ate kyali kirala nnyo. Era watambula n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge kyo. Ndowooza okiraba ng'olese omukyala mu ddiiro. Okitegeera mukwano? Olese omukyala mu ddiiro era naye yakwata ekkubo n'avaawo n'akugoberera. Olunaku lwaffe ne lukomekkerezebwawo. Kunoonya ssente laba bibyekola mu maka gange. Saabi nsumbuwa kati. Soko ndeke. Kazitadde ewange we mukwatirako wenti niyinza okumutta. Bannange ate mubirabye ebyali erudde eyo. Omukyalo ono yaleetanga omwami ono mu maka gano nga bbaawe taliibwo. The moment bbaawe wagamba nti ngenze safari, omukyalo ono ng'aleeta omusajja oyo mu nnyumba. Kyokka yakozesanga akakodyo ka room yakozesanga akakodyo nti akozesa house girl okubeera nga amanyi everything that is happening. Nti omusajja ne bw'abazze omusajja alowoozaamu birala nnyo. Wootuukira okuleeta omusajja mu nnyumba